Oh no, I have AIDS. It can't be. Oh nedda, nina siriimu tekisoboka. Let's see how this happened. Part 2. Girl walked away in shock and returned to his room to meet her village mates. Girl yatambula n'avaawo mu kikangabwa era n'addayo mu kisenge kye asisinkane banne. What's wrong? The girls asked. It's okay, just tired. Girl replied, but could not forget all what had happened. Buzibu ki? Banne baamubuuza. Kiri bulungi, nkooye bukooyi. Girl bwe yabaanukula naye nga ajjukira biki ebyabaddewo. Girl kept on thinking about what the rich man told him and advice from Tenu. Girl yajjukira ebyo omugagga bye yamugamba ne Tenu. The following morning, as Girl was revising for exams, Tenu came to her and gave her a business card. Kumatya nga Girl asomerera ebibuuzo, Tenu yajja gy'ali era n'amuwa business card. What's this for? Girl asked. Read through and see, Tenu replied with a smile. Kino kiki? Girl yamubuuza. Somamu olabe. Tenu yamwanukula n'akamwenyumwenyu. Girl, I see Roller Cars Limited and a phone number. What's this for? Ndaba company ya motoka n'ennamba y'essimu. Omugaso gwayo ki? Do you remember the rich guy at the party? Tenu asked. Ojjukira omusajja omugagga ku kabaga? Tenu yamubuuza. Oh yes, I do. Girl replied. Oh ye mujjukira. Yamwanukula. He is the owner of that company and requested to have a date with you this weekend. Ye yakulira company eyo. Era yakusabye mugende ku date naye weekend eno. Oh, I will think about it, Girl replied. Kale, nja kukirowoozaako. The next day, Girl called Tenu. Do you really think I should go on a date with the old rich man? Olunaku obaddako, Girl yakubira Tenu. Olowooza nina okugenda ku date n'omusajja omugagga omukadde? Yes, you should, and he's single. Remember that. Ye, olina, ate muwulu, kijjukire ekyo. You just go and enjoy the weekend. That's all, Tenu replied. Kwegenda, era onyumirwe weekend, kikyo kyokka. Tenu yamwanukula. Girl switched off her phone and was totally confused of what to do. Girl yaggyako essimu era nga bimusobedde nga tamanyi kyakola. Girl remembered all the hardships with her friends they passed through and how they struggled to survive at campus. Girl yajjukira obuzibu bwe bayitamu ne mikwano gye okusobola okweyimirizaawo ku campus. That evening, Girl asked her friends about the kind of man they wanted to marry. Akawungeezaako, Girl yabuuza mikwano gye abasajja be bandiyagadde okuwasa. Lisa and Rita told her that they will marry rich men. Lisa ne Rita ne bamugamba nti bajja kuwasa basajja bagagga. Oh, so I think I should give him a chance? Oh no, but he is an old man, Girl thought in his mind. Oh, kale nina okumuwa akakisa, naye musajja mukadde. Girl yalowooza mu bwongo bwe. When it reached Saturday, the day for the date, Girl wore her most attractive dress and called the number on the business card. Bwe baatuuka ku weekendi, olunaku lwa deeti, Girl n'ayambala ekiteeteeyi kye ekisingayo okusikiriza, era n'akuba ku namba eyali ku business card. The rich man replied, Hello, who is this please? Omusajja n'amwanukula. Hello, ani ono bambi? Girl was silent for some seconds, but answered, It's Girl, the girl you met at the party. Girl yasirikirira okumala obutikitiki, naye n'addamu nti, Nze Girl, omuwala gwe wasinkana ku kabaga.
Oh, girl, nice to hear from you. Are you ready for the date and I come pick you up? Oh, girl, kirungi okuwuliza. Weetegese ku date nzije nkukime? Yes, I'm ready waiting for you. Iye, nze nkulinze. I'm on my way. Soon reaching you. The old man replied. Ndi mu kkubo nzija n'atera okutuukako. Omukadde yaddamu. On reaching Gail's place, the rich man hugged Gail and told her that she was the most beautiful girl on earth. Mu kutuuka ewa Gail, omusajja n'amuwa akafumito era n'amugamba nti muwala akyasinze obulungi ku nsi. They drove off to a hotel and after some few drinks, the rich man asked Gail, "What can I do for you because I want to marry you?" Ne bavuga ne bagenda ku woteeri era oluvannyuma lw'okunywamu omusajja n'abuuza Gail nti nkukolereyo ki kubanga njagala kuwasa. Gail froze and thought of what to tell the rich man. Gail yasannyalala n'alowooza ku ki eky'okugamba omusajja omugagga. Really? Do you want to do that? Gail replied softly. Okakasa oyagala okukikola? Gail yamwanukula mu bukkakkamu. The rich man told Gail, of course, as he pulled out a ring and put on her finger. Omusajja omugagga n'amugamba nti iye, era n'aggyayo empeta n'agiteeka ku lugalo lwe. Gail smiled and hugged the rich man. Gail yamwenya era n'amuwa akafumito. The rich man told Gail, you must be tired. Here are some rooms where we can sleep. Do you mind if we spend a night together? Omusajja omugagga n'amugamba Gail nti olabika okooye era waliwo obusenge obw'okusulamu mu kiro bonna. Oh, okay, let's go. Kale tugende. They entered the room and slowly the rich man kissed and sexually aroused Gail until they had sex together. Ne bayingira mu kasenge era mpola mpola omusajja n'anywegera era n'amuteeka mu mbeera y'omukwano paka we beegatta. After some time, Gail told the rich man that she wanted to return home and had a test the following morning. Oluvannyuma lw'akaseera akatono, Gail n'agamba omusajja nti yali ayagala kugenda waka yalina ekibuuzo ku makya. They both dressed up and drove to Gail's room. Bonna baayambala ne bavuga paka ewa Gail. The following morning, Gail went in for her test and after the test, they had a chat with Tenu. Ku makya, Gail yagenda akole ekibuuzo era olwamala ne banyumyamu ne Tenu. What happened? Hope you enjoyed the date. Ki ekyabaddewo? Ndowooza wanyumiddwa ka date. Yes, it was good. The rich man proposed to me. Here is the ring. Ye yabadde nnungi. Omusajja yansabye muwase era empeta yiino. Oh, I'm so happy for you, but you should be careful, as some rich men are liars. Oh, ndi musanyufu ku lulwo, naye weegendereze, abasajja abamu abagagga bayaaye. Really? Do you think he could be a liar? Okakasa, olowooza ayinza okuba omulimba? No, I don't think like that. You just need to be careful. Nedda, kirowooza bwe ntyo, olina kuba mwegendereza. Oh yes, I am dear. In fact, let me first ring him. Oh iye, ndi mwegendereza. Kamale n'okumukubirako omusajja. On calling his phone, no one was answering. Okugikubako essimu tewali yali ayanukula. Maybe he's busy. Call her later, Gail answered. Osanga ali busy. Nja kumukubirako edda. Okay, see you later, baby girl, Tenu replied. Kale tulabagane edda, Tenu n'amuddamu. In the morning, Gail called the old man, but the call wasn't answered. Ku makya,
Girl n'akubira omusajja omukadde naye nga tewali ayanukula. She went in for the lecture but was scared because from the date they had sex with the old man and from that day he had never called her back. N'agenda mu kibiina naye ng'atidde kubanga oluvannyuma lwa date beegatta ate omusajja teyaddamu kuba ku ssimu ye. That evening, girl started vomiting and was taken to the hospital by her friends. Akawungeezi ako, girl yatandika okusesema era yatwalibwa mu ddwaliro mikwano gye. On examining her, girl was HIV positive and was pregnant. Mu kumukebera, girl yali ayina siriimu era ng'ali lubuto. What? Girl, what did you do? Her friends asked. Eki? Girl wakoze eki kino? Mikwano gye gyamubuuza. Girl could only cry and blaming her friend Tenu. Girl yakaaba bukaabi era nga anenya mukwano gwe Tenu. Girl narrated the whole story to her village mates, and on trying to call the rich man, the line was off network. Girl n'anyumiza olugero lwonna nga bwe lwali. Era mu kugezaako okukubira omusajja, ennamba yali yavaako ku mukutu. They decided to explain the matter to Tenu in class the following morning. Ne basalawo okunnyonnyola Tenu nga bwe kyali enkeera. Tenu was so surprised that girl had had sex with the old man. Tenu yeewuunya nnyo nti girl beegatta n'omusajja omukadde. Anyway, things happen. Sorry about that, Tenu replied as she seemed calm. Ng'olabye, naye ebyo bibaawo, Tenu yamwanukula n'obukkakkamu. That night, as Lisa was moving along the nearby street, she saw Tenu dressed in a miniskirt at a bar with other prostitutes. Ekiro ekyo nga Lisa atambula mu kibuga ekiriraanye awo, yalaba Tenu ng'ayambadde akasikaati akampi era ng'ali ne bamalaaya abalala. She was so shocked and on reaching home, she told her village mates. Yatya nnyo era mu kutuuka ewaka n'anyumizaako banne. Upon girl hearing this, she got a heart attack and collapsed, and on reaching her to the hospital, she died. Girl we yabiwulira omutima gwesika era n'azirika mu kumutuusa mu ddwaliro yafa. That is the end of the story. Be mindful about the friends you make in life. Awo olugero we lwakoma. Beera mwegendereza ku mikwano gy'okola mu bulamu.